Nekiseera wentuuka ningamba bannette naye ng'ate nkyagala okulaba akaana kange. Nsaba abantu bonna abali eyo abasobola, nsaba Maama Fina ndabye ayamba abantu bangi. Just nsaba nsobola okubeera tinsobola okubeera awo neebaka nti nsobola okufuna omulimu ogusobola okumpa ekyokulya. Naye nga nyina awantu embeera n'amaaso gange gano saagala sajjala nti oba y'amaanyi. Just nsaba omuntu yenna asobola okunziruka eriiso lyange lino nobwe baba nga banyambye ne balijjamu oba ne banteekamu eryaki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Atuba mulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegasseeko nate olunaku olwaleero tuze twagala okubanga tuwayaamu nate n'omukyala si birungi nnyo okutwaliza wamu naye twagala tuwulire emboozi ye ate nkimanyi nti naawe ali eyo osobola okumudduukirira n'obaako n'ekyomuyambako. Ye Nakato oba Nyakato ajja kubanga alitwogerera bulungi yenga bwana abasobodde naye nga ye Nakato Christine ffe wano bwe tutyo bwe twogera bwe tugenda okubanga tuwayaamu naye bamuyiira acid era nga embeera si nnungi okutwaliza wamu. So nkimanyi eriyo bangi ebifaananyi nga bino batya n'okubiraba naye njagala ogume obeerewo mulabe tuwayeemu naye olabe emboozi ye naawe nkimanyi osobola okufuna wojja okuva obeere ng'omutaasiza. Nakato nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okulaba. Njagala okusaba ombuulize ku Bannayuganda abatulaba essaawa eno. Abannayuganda mbabuuzaako gyebaleko. Amanya gange bamuyita Nakato Christine. Banjokya acid 211. Okay, nga tonagenda nkimanyi nti bangi bwe bakulaba kati era n'ekifaananyi bwe bakiraba bamanya nti ddala wateekwa okuba waliwo ekikyamu ekyatuukawo. Esooka onnyonnyole Bannayuganda Nakato Christine gwe tuli naye wano yaani okutwaliza wamu ovaawa abantu baffe basobole okubanga bakumanya tulyoke tutambule bulungi. Nakato Christine nva mu ggwanga erya Tanzania. Naye navaayo nze kusoma wano. Navaayo nze kusoma nali nsomera ekatikamu eruweero. Katikamu SDA? Okay. Kati nifuna boyfriend amuyita Kawesa Moses. Saamanya nti oba yali alina girlfriend kubanga nze saabimanya. Namala n'emyezi gyali 7 nali neebase mu nnyumba. Ngenda okuwulira ng'omuntu asinduka oluggi saafaayo nali manyi nti ye Mose. Ngenda okuwulira ebintu nga babingiira mu face. Twali ku Stella. Stella what? Ano ku Stella kale Namasuba najja Nankumbi. Ne banzirusa mu ddwaliro. Omuwala nali simanyi nali simulabangako era mu bulamu bwange omuwala namulaba omulundi gumu mu kooti. Ne banzijanjaba mulago okumala emyezi 6 nga ndi lubuto. Kati we navaayo omuwala baali baamuta. Ne baddamu nimbinoonyerezaako omuwala ne Nakato twala speed. Njagala tusooke emabega wali eri kubanga ogambye nti wave Tanzania ng'ojja kusoma. Myaka gyalinga 17. Wuuyo oli ku SDA eruweero nga bw'otugambye gye wali osomera. Ate Namasuba oba enajja Nankumbi ku Stella gy'oyogerako gye bakuyira acid ate nga wajja kusoma oli alowooza oli Luweero. Waaw bijja bitya
kuba nali mu holiday. Ng'oli mu kibiina ki mu kirasi ki? Ali mu senior 1. Senior 1. Nali mu holiday. Ati we nali mu holiday ninfuna oyo boyfriend. Bwe namufuna nabeera naye kumala emyezi 6 nze ebirala nali sibimanyi. Mbeerawo. So mu holiday wabeeranga bw'ovanga ku ssomero mu holiday ng'obeerawo? Ali mbeera wa mukazi bamuyita Namande era yali ava Tanzania naye nga mutoolo naye kati yafa yali abeereyo e Katwe. Nga gye nabeera kubanga yali yandeeta ne kuno nsome yali mukwano gwa mama wange nga mama wange asuubula ebitenge. Kati we nafunira boyfriend oyo banjokye acid. So mu process eyo baakwokya mu holiday? Banjokya gwa 11. Era wali okyali mu holiday? Omukazi we bwe yamala okufa ebyokusoma kubanga yali ampeerera ebyokusoma nebikyankalana era bagenda okunjokya nga amaze namba eyokusatu saagisoma. Tamu eyokusatu twagisoma. So wano okuyira acid gwe tewamanya byava ku ki gwe walina boyfriend wo? Saamanya gye byava. Naye omuwala nga bamubuuza mu kooti yo omuwala ansa gye yawaayo yagamba nti yali aze kwokya muvubuka ali taze kwokya muwala. Wabula kyasangibwa nti nze yali yeebase mu nnyumba. Ebyo nze byemanyi. Ebyo by'omanyi. Kyala kuzaayo ku katono nga tetunagenda nnyo ku kukwokyawo. Maama oba ne taata e Tanzania bo bamanyi ekyagenda mu maaso baddamu okuwuliza oba tugambe nti manyi ffe tugamba kuzaawa nti olwo wazaawa Tanzania teri akyakumanyi kati olina muna Uganda. Taata wange yafa 12 mwezi ogwokubiri nga 25 e Tanzania. Mama wange n'afa 27 y'omwezi sigujjukira naye nga njukira 27. Olinayo baganda bo? Twazaalibwa abaana 6 twasigalawo nze ne brother wange. Brother wange bwe yasigalawo yeddiza buli kimu era yabeera Tanzania maze emyaka ndowooza nga 17 simulaba. Simuwuliza simulaba ate neetambuliza. So kati tewaliwo connection yawo yonna? Tamanyi kikuliko? Naye era tiyeetaaga. Tomanyi oba yafa, tomanyi oba gyali? Tiyeetaaga na kukimanya kubanga bazadde bange baafa buli kimu nakyeddiza. So kati bakwokyeza ogenze mu ddwaliro? Oyo Moze yali anzijanjaba e Mulago. Ono boyfriend? Boyfriend yagamba atya nti omuwala yali amumanye yakwokya? Omuwala yali amumanyi kubanga n'omuwala yali lubuto. So mwembi mwali lubuto? Tubulire emboozi. Omuwala yali lubuto bantute e Mulago banzijanjabe nga yambeererawo ne maama we ng'amuwa ssente n'ajja mu ddwaliro n'abeerawo. We navaayo ne bandeeta wano ku kyalo. Ninzaala omwana wange asooka. Namala ozaala omwana wange asooka. Nimbeera naye. Nimala ninzaala omwana ow'okubiri. Nazaala omwana ow'okubiri. Era mwana wa Moze? Mwana wa Moze. Kati ye nga yafunayo omukazi omulala mu Kyotala. Nga yamukola ki? Yamuwasize ku Jomaayo eyo e Katale. Omukazi yawasa? Omulenzi nga yawasa. Omulenzi yatandika nga takyabeera era n'akeera omulundi gumu avaawo teyadda. Kati nandekera awo akazigo nga kajjamu emitwalo 10 buli mwezi naye nga tampa buyambi. Yalina amayumba ge? Maama we yali yamuwa kapoloti n'azimbamu ennyumba. Kati bwe yandeka mu nyumba yali amanyi nti wanandekawo nja kulemererwa nkole kinveewo. Agenda okulaba amaze omwaka sivaawo n'ateesa ne maama we batunde. Era ono omwana we yamala okufa mu Gwokutaano. Mu Gwomukaaga ne batunda. Bwe baamala otunda ne bampa ssente, bampa miliyoni zaali 3. Ninkolaawo ebbaala we napangisa. Nakolaawo ebbaala nteekamu abawala. Omuwala omu
yanziba sente zonna nga ebintu kino engeri gye nali simanyi bya bbaala biki nga yabeeramu kubanga nga nze sisobola kutunda nanziba buli kimu ninzira niyena nineewola bammanera endalooni nimbeera nga ngisasula bali bampa akakadde kamu nimbeera nga nsasula naye nagenda okulanga era nkolerera looni zenna gyezenyini era ate zeziva mu bizinensi era basigala bambanja emitwalo 25 ningamba ntandika okutunda nga sikyalina sente zisasula nyumba sikyalina kyakulya nga bwe ntunda ebintu ensasula ennyumba enda okulaba nga ndemereddwa ate nga Layitoni nga yeetaaga sente ze muwala w'oyo muwala w'oyo yali yampangisa ennyumba kati we yangoba mu nyumba ng'ate ono maama Like tagenda kumbeererawo paka nti oba ndemere mu nyumba lwa nsonga ennyumba yali yazigabanyiza abaana ngamba maama Swabula kanzigye mbeera awo wano wetuli maama Swabula nangamba naali kutute kubanga wano wetuli wosula wensula era wembeera emba nfunyeeyo nsobola okwoza engoye naye nga guno omukono engeri gye gwali gwegatta ne bagugatulira tugusobola kwoza nnyo engoye nnyingi kuba gunnuma era bwenvaayo gunnuma ate nga neneriiso nga lyatandise okunfumita limpisa bubi ninkola kiningamba kambeere wano yali agenda kuntwala ewe nebbaawe namugamba tiyeetaaga bantu maama Swabula sifaayo okusinga okusula mu kiyumba kambeere wano mbeerewo ndifuna gyendaga ndivaawo naye nga maama Swabula asooka okumpa ekyokulya maama Like asooka okumpa ekyokulya nange bwe mba nfunye wenjoza engoye oba nfunye 50 oba 3 ngula ekyokulya kitegeera atusaba omulungi ndowooza owulira Nakato embeera gyayitamu okutwalisa wamu wennyini wetuli kalinga kakiyosiki ndowooza era osobola okulaba embeera era nze madde manyi nti kiyosiki naye agambye nti wano wasula okutwalisa wamu so nsuubira nti Nakato yeetaaga kudduukirira yeetaaga kuyamba okusobola okulaba nga abeera bulungi ng'ogyeko nga tetunatuuka ku nsonga y'okuyambibwa gwe nga gwe obulamu bwo buli butya okutwalisa wamu kuba ndaba amaaso lino ddyo liri litya lino teriraba naate lino weritandika okunfumita liba livaamu amaziga lyokka limpisa bubi naye nga nze kyensaba singa nsobola okuyambibwa ne bantereza n'eriiso lyange kati liri lirabamu iyo lino liraba naye ng'alibeera n'obulumi muno munda omuliro guli ogwa asidi takituuka n'ekiseera nga neetaaga okunywa amazzi nga mangi nga mba mpulira munda njokyerera nanga banjokya munomuno saba abantu baba basobola okunyamba embeera gye ndimu si nnungi ayo n'ekiseera wentuuka ningamba oba nette naye ng'ate nkyagala okulaba akaana kange saba abantu bonna abali eyo abasobola saba Maama Fina ndabye ayamba abantu bangi just nsaba nsobola okubeera tinsobola okubeera awo nineebaka nti nsobola okufuna omulimu ogusobola okumpa ekyokulya naye nga nyina awantu wembeera n'amaaso gange gano saagala sajjala nti oba y'amaanyi just nsaba omuntu yenna asobola okunziruka eriiso lyange lino nobwe baba nga banyambye ne balijjamu oba ne banteekamu eryaki eriiso eryo bagamba lisobola okuddamu bagamba basobola okulibikula naye simanyi naye nga munda lyekyusa bandiwulira nti lyekyusa emunyenye etambula oba ogiwulire so lyetaaga musajjale lyetaaga musajjale ate liri lino lyo liraba naye mulimu ekintu ekibeera nga kirifumita nga liika amaziga era limanyi okumyuka ne libanga omusaala so ogendako ewa musawo omusawo naagendangayo naye nga abasawo talina kyalikolera akuwa akadagala n'otonyezaamu naye nga tebirina kyebiyamba tebirina lyo naligumira lyo libaddewo ebbanga
So mu kiseera kino yongera osabe bannayuganda obuyambi kye weetaaga. Abannayuganda bonna abali mu ggwanga ebweru ne mu nsi zonna basaba bamusobola okunfunira obuyambi. Saawa zino nsula wano mu Kabanda wendi si bulungi ekyokulya njiya kiyiye. Basaba bamusobola okunzirukirira ng'abazadde. Manyi nti wali era abantu bangi bemuyambye Maama Fina. Kusaba oba osobola okunzirukira ng'olabye eno vidiyo. Olamu bwange si bulungi. Just nsaba buyambi kunnyamba. Nsaba. So mu kiseera kino gwe wandyetaaze just kuyamba kufuna w'osobola kubeera, kuyamba kutereeza maaso, kukuyamba kufuna kyakkola. Kuba byonna ndaba nga biringa ebyetaagisa. Era byonna mbyetaaga kubanga nobwe naakolebwa eriiso era nga sirinawo ensula nga sirina kye nzigyamu kyakulya era byonna tibirina kiba kibinnyamba byonna mbyetaaga era nsaba munzirukire kubanga embeera gye ndimu si nnungi. Moses y'omulabako muwuliza oba? Simuwuliza ku kyalo kuno tabeerako. Naye nga yali abeera kuno? Yali abeera kuno bwe baamala okutunda n'agenda. Mu Rasita? Rasita mulaba. Mpulira ebiseera ebisinga abeera ne bakamiliyoni batambula nabo. Gambo nange bimbuza okutwaliza wamu. Sirina bingi bye nnyinza kwogera. Kubanga awali obulumi nange mba mpulirira ddala obulumi. So nsuubira munnayuganda gy'oli eyo Maama Fina n'abalala bonna. Si Maama Fina yekka naye n'abalala gye muli abasobola okuyamba. Bangi be tulabye abayambye abantu. Tubalabye abamu babayambye mu bintu eby'enjawulo. Abamu esente baziwaayo mu masanyu. Ate ddala ennyingi. So omukyalo ono waali yeetaaga kuyamba. Nsuubira nti bw'oba olabye ka vidiyo kano gwe wenna alina omutima ogwo. Oba 100 oba 200 oba mmeka. Ngenda mubuuza atuwe ennamba ye kw'oyinza omusanga kw'oyinza omutuukirira n'osobola okubanga omuwa obuyambi obwo. Ebiseera ebisinga omuntu bw'ati saagala nti oyita mu nze. Njagala butereevu nga ku nnamba ye gy'akuwadde osobola okumudduukirira asobole okubanga abeera mu bulamu obulungi. Jjukira nti ffenna tuli ba potential candidates okubeera bwe tuti. Saawa eno oyinza okuba amaaso ga 2 ogalina buli kimu okirina naye tomanyi nkya kinaabeera. So ky'olina okukola kwe kulaba ng'odduukirira okusobola okulaba nga tutambula. Olina wonna wonna omuntu wasobola okugamba nti bw'aba ayagala okuyamba oba namba ya simu? Namba y'essimu ngiina naye siina ssimu. Naye nga ye namba ngiina nsobola ogiteeka mu ssimu y'omuntu oba muyama Maliko oba muyama Maswabula n'ebeera omwo. Bagibawo ennamba? Ennamba yange eri 074 29 28 690. Eri 074 29 28 690. Weewaawo neegatiddwako omukyala eyasalawo okugamba nti kabudeebude kasenze Nakato era wali wano mu kano tukayise katya? Nze nkayise kiyosiki Kibanda. Kabanda. Ye yasalawo okusenza omukyalo ono mu Kabanda kano era nga twagala okuwayaamu naye tulabe abantu bangi tebalina kisa era bangi yali badde amugoba bugobi waayi bw'onaafiira ewange nze tebantwale mu kkomera naye olaba asalawo n'agamba nti kamusembeze kitegeeza nti omutima agulina. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nsanyusa okulaba. Kale sabunange nsanyusa okubalaba. Bannayuganda bambulise. Mbalamusizza nnyo bannayuganda bannange, amannya gange nze Namusoke Justin. Nga nsanyusa okubalaba bali mu Uganda, bali e Saudi Arabia, Oman, Dubai ne mu nsi endala zonna. Nsaba tudduukirire muganda waffe mulongo. Gwe omujja wa? Yali abeera kuno, nga tubeera kuno naye bamuyirira asidi bamuleeta kuno. Gwe wamulabako nga tebanaba namuyira asidi? Namulaba bamuleese kuno nga bamuyiridde asidi ewa nnyazaala we. Nga bamaze omuyira? Yes. Kati n'abeerawo ne bbaawe. Ndowooza bbaawe yagenda okulaba naye ng'abikooye n'amulekawo. N'apangisa awo wa Maama Like. Kati akasente takyakali n'akapangisa. Ate ennyumba z'abaana ba Maama Like babeera bazaagala. Ne bamugamba ave mu nnyumba baagala ssente. Kati najja wano n'anneebuuzaako ne mugana nange onneebuuzizzaako. Naye nange sirina magezi gakuwa. Tugenda kukola tutya? N'aŋŋamba ne mubuuza ataawa okusula. N'aŋŋamba lumu wensanga wensula ne mugamba ekyo tekikola oyinza okuggwa mu batemu. Oba ojje obakeko wano mu kabanda tulabe ekyokukola. Ne mugamba tujja genda tunoonyeeko ku b'amawulire. Oba basobola okukukwata oba osobola okuyambibwa ne mubuuza gwe muli ki ky'owulira ky'oyagala bakukolere kuba nange sirina busobozi buyinza kukolera ky'oyagala. Ne mugamba naye eriiso lyo nga limyuka nnyo libeera likaaba nnyo amaziga. N'aŋŋamba libeera linnuma nga mulimu amagirita nga gansala. Ne mugamba nti ye. Kati ne ngenda ku YouTube n'ensanga enamba yo n'omwami full stop ne munyonyola ebizibu byaffe byonna. Ne mugamba naye nsaba ojjeko wano tukubulira ebisinga obungi. Era yazzeewo olunaku lwajjo. Yes. Naye nga kye tusaba Maama Fina afe omulungi, Senga Kulanama, basigadde bannayuganda mwenna abali ebweru abali mu Uganda. Muganda affe mulongo tulina okumubeerera walekera okweraliikirira ennyo. Kati muli alabika essuubi lyamuggwamu naye tumubeererawo todde 2, 3, 5 emmeka bambi naye afune eriiso erirala abeere ngaffe abeereko naawe okwebaka luumwemu abeereko n'ekyokukola kyonna tumuzeemu essuubi aleme kuggwamu maanyi. Kuba we tunaamulekerera ayinza okukola ekikyamu ate kye tukiragala kuba tumwagala nga mulamu. Tweyanziza nnyo tweyanzege bannamawulire ne baganda baffe abali ebweru ne mu Uganda. Maama Fina waffe omulungi ne Senga Kulanama tweyanziza tweyanzege byonna. Wewa tweyanziza. Nakato Anji abaana omwana omulabako ye? Omwana we mba njagala mulaba ntoba nali njagala mbeere nga naye muwulidde nga nkyesobola. Baamunyima. Nga banja kusigala nga amuuliza ku simu essaawa zino tiya n'ategeera. Era asobola okwevaamu n'akwata ku simu. Yenka n'ate kati? Agenda bweza emyaka 10. Ategeera era amanyi okusaba essimu n'agamba njagala kukubira maama n'ankubira n'enjogerera kyenkomako. Naye bwe ngamba nti ngendeyo mulabe era mulaba olunaku lumu akubeera naye. Bo ye family eyagala mwana waabwe. Era tebasobola kunzikiriza mbeere naye. So embeera eyo. Kale katusabe abantu baffe abatulaba nti Nakato tumuddukirire asobole okubanga ayita mu mbeera gy'alimu okutwalisa wamu. Olina kyoyagala okusembyayo Nakato eri bannayuganda? Kyensembyayo neebaza buli omu andabye era neebaza bannayuganda bonna n'eggwanga lyonna. Simanyi bulungi kwogera naye mbeebaza yenna abasobodde okunnyamba anyambe era yenna n'abanyambye Katonda amwongere buli kimu wajjazzeewo. So katono nnyo okusoomozebwa ki kw'osanga muno mu kayumba muno Musu? Okusoomozebwa kwensanga nti enkuba bw'etonya sisobola kwebaka mba nyina otuula oluusi empewo n'ebika blanketi. Naye enkuba bw'etonya wempisiba obubi. Empewo eba nnyingi.
tewe befumuka ebekuba nokukuba ebeera enkuba yonaina gyoli ali ebule nebweya ali e Uganda Nakato yeetaaga kudduukirira okusobola okulaba nga abeera bulungi. So muna Uganda nkimanyi nti emitima mugirina musobola okudduukirira. Kanfune ndooza ne maama katono nnyo maama we yali apangisa naye tuwulire kyagamba. Maama jajjamu tubeeko kye tugambe eddakiika ntono nnyo. Bannayuganda bamanye nti ddala Nakato abaddewo. Manye abamu bayinza okulowooza nti musanze busanze muntu awo ne muba nsanyusa okulaba. Kale taata nange nsanyusa obbawuliza mwenna Bannayuganda mwenna. Nakato mumanyi otya? Nakato mumanya. Nakato Moze Kaweesi nze mamange omulungi Nalumansi yeddira Fumbe ate Kaweesi wa Fumbe. Okuva lwe nalaba famire eyo kojja na maama kubanga mmanyi mwe nava ne banjagala nnyo era yajja kojja wange n'aŋŋamba baayokeza mukazi wange nimuganga oyina omukazi yali muto nnyo naŋŋamba muyina najjanga nanonanga ekigagi kubanga wenina kabanja kaneneko miruluuza neddagala nengira amakutiya era ne Nakato omujulizi naye nga omukyalo oyo oba ndi mulaba ampeereza eddagala yateranga n'avulula ng'era bambi afuba lwatafunye transport Moze naŋŋamba nkakubye bigere okuvawa emulago. Bwe yabanga nsanzeemu ne mugaye kati linnya na okujjanjaba mukyala we era yali ayagala nnyo mukyala we naye simunenya olw'embeera Nakato zaalimu munnanga ajjula emmere eriiso lifukumuka masira. Kati ffe lwakuba tuli bazadde ne tubeera nga tusobola okubeera naye tumanyi naffe bukya ng'embeera eyo etukoze eki etutuuseeko. Nakato naye bwe baamusiibula najja ewa Nazaalawe kubanga Sezaalawe yali yafa. Nakato naye yasooba mpola n'ababuuza mbuuza omuntu gwe bayita Maama Like mulabeko kubanga abadde nga bawangajja n'aŋŋamba gye nzigye ebintu bino gye nzigye kano ate nga Moze yali mukwano gw'abaana bange kuva ku kyakkojja bambi najja naye nze teyandaga ku liiso yalinga yeebisse nga tolaba kawano alaba watambulira ng'ate abantu bambi omukola ki ng'era atambula kawungeezi nensanyuka nengamba nsanyuse maama waba amafumbe okuva okwo era nga ne Moze bwe batabusa awaka wange watuukira nembazimba nembakwataganya buli we baatabukanga naye ndowooza yatuuka n'alemererwa olw'embeera za Nakato. Naye nga bambi naye yali mwami mulungi kubanga okubeera n'omukyala bw'atyo emyaka egisukka mu 10 gisukkamu kati yali mwana mulungi nga bamukuza bulungi. Naye munnaye Nakato najja n'aŋŋamba kojjaawo yandeseewo era saamugamba genda mugaba bakyala bitutuukako kuba bw'oba tolina mmere ginone ng'era bw'ayita awo waliwo akakuba akayita emmanju emizigo giri wali eri amayumba bandi awo ajja afa akuuza entereyo saafunye kyakulya abadde fayita abadde yeerwanira omukyalo oyo simanyi nawe abadde abeerawo namugaye twala kawugo kano twala ku kawunga kano twala obujanjaalo buno nenawo akalimiro ng'abeerawo naye paka bwe baatuuka nekiremagana ne bamusiibula era bwe bamuwa ssente teyanoonya nnyumba walala era yadduka ajja wange era n'okugira ng'atandika akabaala era ku ndagaano ye nze bwogu talina muntu yenna mulala omwami eyamuguzaawo eyalinamu akabaala yali Mukongo. Kakati n'atandika okukola n'afuna abawala olw'embeera gy'alimu abaamukoleranga naye nga bomanyi ebya sente enzibu taata tiniinaanyizika kale ndowooza bambi ne bamusinza amagezi Nakato agwa. Nakato olwo atandika maama oyinayo kano maama oyinayo kokulya oyinayo otuzzi nga ntumuwa naye kati olwagira n'olumu akwatibwa ensonyi n'atandika okutunda obuntu bwe yayina mpola kati agenda okulaba biwedde kati oli omwana wange Layton mwana muto n'obuwala bw'omanyi bw'obuli esoga
kajja kagamba mago waleeta mulongo wano ne kawuggana olumu mba nnina ne mukubayo 10 oba 5 ogira mulongo omuleka kati ate ne mulongo mwewuunya bw'abadde atunda ekintu mukyala wa mazima ng'aleeta akasente ate era azikwasanze maama nafunyeyo zino wazijjeewa tyenjiya nga simanyi nenza okumanya nti bintu byatunda biweddewo kakati nabeera nga bw'aba ali bowadi ajjako ewa maama Swabula wano namugumyagumya n'abawala bano saizi ye waliwo ayisa waliwo oli maama muto balina emboozi zaabwe emyaka gyabwe ne babeera nga bamugumya kakati era bwe kyatuuka n'agamba munnange saagala muntu kujja kumpoganira mpulira bubi ku bizibu ebyantuukako maama kanve mu nnyumba ya Layton ng'ate awo ninawo abantu nga 15 bensuza nze ndiisa abantu 3 awo abali bonna enjula ino yonna ebuzibu obusooka mpozi zessaawa abantu zonna abantu abasobola basulirawo bwereere era mbawa n'emmere era nabo basobola obbawo obujulizi kane muga kanyegereze kasita naafuna avudde mu kazigo ng'okola ki ng'ojja naye kaakati munnange nali sina kikolako ng'era bw'omuntu bw'otamugoba bubi kubanga bonna era bakwano baffe waliwo bamakirini batoolo bakanywanyi banyankole ate bonna bantu bange kati naŋŋamba nti saagala mabanja maama saagala mabanja kankole kikaŋŋende maama Swabula ŋŋambye naagirangwa mu kabanda paka lwe naakyusa nenfunawo okubeera ne mugawo osazeewo nti ye maama nsazeewo naye si mumutima muki mubi era olumu abadde ajja maama leero emmere yaganye bwe mbaamu ne3 ng'atumya waggulu akamere kubanga yafiirwawo ate oba omuliro guli aba ayagala nnyo ebyokunywa n'agamba waliyo kajuyisi waliyo kutuzzi bw'atyo kati maama Swabula ngenda okuyita wano osanga atafumbira wano naye emmere bw'eva eri osanga bonna balya nensanyuka nnyo era naye bambi yeebale okumubeererawo nabeerawo bw'atyo kakati naŋŋamba munnange ngwakaawo paka embeera lweneekola ki lweneetereera kubanga maama bwe manfunye akalimu bansobola okusasula ki akayumba naye eriiso lino linnuma nnyo buli ssaawa mpulira amagirita mpulira omuliro ogunjokya mu kitundu kino ekikya waggulu ekyajja buli ssaawa mpulira omuliro naye n'obuyambi mbadde nsaba ku buyambi ninga maama Swabula tukoze tutya okutuukirira abantu baffe abayambe ennyo nga Maama Fina oyo yenze buli wembeera ku byakola musabira akaddiwe awangaale kamukulire ne kaliba Senga Kulanama bagagga kwagalana bannaffe mutubeereddewo muwaffe ayoza abantu bonna ne bafuna bye bakola singa naawe otunula ku mwana muwala ono taata mutabani waalirumiddwa nensaba bannayuganda bonna abali wano mu Uganda ab'amakanisa ab'emizikiti abatera okufuna ku buyambi ab'amakereziya kibambi bwe mubaayo ne kemusuula mukasuulire mulongo abali mwenna mawanga ag'enjawulo mwenna ebweru abali mbizi buli omu waali abasobodde kaafunye akamwe munnaffe ave mu mbeera embi kubanga bambi naye teyakeera gisaba mukama agimuwe naye an accident is an expected danger. It was an accident kubanga era gate yamanya yasanga mulenzi tamanya ayina oba omuwala ate naye yali tamanyi kiki bamuleetedde okuggulawo eyakonkona naye bannaye tweyanziza nnyo mutabani wange Christopher SB mwenna ne mwenna abaze bannamawulire mwebala okutindigga wanfe tetulina kye tutaddemu mwe mwetambuza ne mututuukako okuva lwe twasaba okuyambibwa mukama abawe mu byonna bye mwagala era bwe muba muddayo abatambuza emirembe amiina. Waliwo nno ke neerabidde okubuuzaako Nakato nti kituufu baakwokya asidi naye byakomawa omuntu yandyagadde okwongera okumanya ku nsonga eyo. Nakoma nga tuli mu kooti kwali omwezi ogw'omukaaga 2012 ennaku z'omwezi 2012 ennaku z'omwezi 8 nga basalidde omuwala nti bamusiba emyaka 9 naye nagenda okunoonyereza omuwala nga mukomera tiyamalayo na mwaka
abamuta omuwala bamuta so omusango ne gubanga gwaggwa bamusalira emyaka 9 tewaaliwo kuliyirira ku saidi yo yadde ekintu kyonna talina kyeyandirira kyonna naye nemukomera emyaka 9 tebagimusibaayo bamusiba ndowooza n'ogumuti yagumala kubanga famire omuwala yakokyama wamutegera amanya bamuyita Naigarecho abeera Kamoojo yakutuusa ku ekyo kale atusaba omulungi tujja kuddamu omulundi omulala mubeere bulungi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nga Maama Fina oyo yenze buli wembeera ku byakola musabira akaddiwe awangaale kamukulire ne kaliba. Senga Kulanama bagagga kwagalana bannaffe mutubeereddewo.